Uganda muli mu struggle oba muli mu kwemulisa. Naye gwe Bobi Wine abantu balabako amatu bayita mbuzi. Ekyo ekimotoka kyoyita bulletproof. Sajja gwenjaga yakusuula eddalu. Oli zonto oba otegera bulungi. Wafuuse pasita weegulidde emmotoka ofuuse ng'abaana bapasita abafere nti gazingulidde emmotoka n'akanyina oli mufere weegulidde ekimotoka okikwesa mu bantu nti baakikuwadde. Bobi Wine fe abantu abamugumyeko otuyita mbuzi. Osobola kuyingiza amadika nga Ministry of Defense tekimanyi ne poliisi. Lwaki osiriwaza abantu musajja gwe? Lwaki bina Uganda temufe munene mugwa muli bisiru? Bu amadika bivudde ku change kati bina biri ku mmotoka. Mwe bina Uganda naye mayiti mwagala kyene muli biwumba tutu muli bisiru. Omusajja atumanyidde nnyo no Bobi Wine talina magezi. Bu amadika. Ba Edi Mutwe bali mu kkomera mu amadika. Sente ze baakusondedde okugula emmotoka tebasondedde ba Edi Mutwe balubyanire ne bavaayo. Munyiza abantu omuntu abanga akwesonyiwa n'osiriwala. Tubanga akwesonyiwa n'osiriwala. Olimbye abantu change tolina pulaani ddi tolina makulu waguze emmotoka ofuusa bino bipasita ebifere kakati naawe weefudde kipasita. Nzira kutegera nti wajja kusolooza era bwe bina Uganda ebyasama tutwabazuka busosi kubuuka tebyobufuzi bya kifere. Mutusa biri awo biri awo temugenda kwambala ngule wamwe. Bobi Wine ayambadde dengula abaana basiba ku nnyonyi ayambadde engule agula ebimotoka ne yeefuna nti mubimugulidde ayambadde engule akola zi birthday party mu ebinaku muli mu kwayuuya bikadama biri ku Facebook bajo wamwe. Kyokka n'ekinuma mukisiza abantu bali makomera ebisinga bifudde nze binkwasa ennaku kuba nnabye ennyamba. Nagwe Bobi Wine olina bulungi amagezi. Gwe Bobi Wine wayita ki? Era osanga kino kigavumenti kyenyalemu ekitali serious. Era wasanga kigavumenti nga teri ayamba. N'olimbalimba abantu amadika. Gwe gavumenti esobola okukkiriza n'oba ne amadika gwe. Amadika nayo ne biwunga ne bibye ne bitivi BBS. Guze amadika manyoko. Amadika manje kitegeeza. Niba ne Uganda muli kuki lwaki mufa Mukama Katonda wange lwaki tota Uganda yonna n'ogimalawo. Amadika obanga aguze mundu AK47 obanga aguze SMG kiba kyakulwanyisa. Lwaki musiriwaza abantu mbwamwe? Nimwe bina Uganda kiva mwesiba ku mmeri tubala bisagirinya nga bikola katemba tebina magezi bida mu katemba. Bwe mmeri muli mu katembe gwanga muli ono nkikano wali abantu abali serious abagala change. Nimwe bidinkula mwesibye ku change mwesibye ku bantu mubafuukidde ekizibu. Amadika manyi oguze mundu gwemebezera kusiba obutujjugwe bw'okuvuga amadika ogiyita yajjajjawo. Amadika naye n'olimba ebisirusiru emmotoka wagyegulidde ogutali musango obye bannayuganda bafudde bayiye omusaayi ku lulo ofunye ssente abaana bali makomera bavunda abaana bafudde bamulekwa tosobola bayamba naye osobola okufuna okusonda emmotoka. Bobi Wine tosobola kukola fundraising ku Facebook oba bakadama bagulidde emmotoka n'obaga basondere famire z'abaana abafa basome oba musonde ssente zikola bizinesi z'abantu abaafa mbwammwe. Era gwe singa kyalina contract ey'okuvuma gwe mbadde enkutta jasi nkuwonize kuba oli musiru. Era no video sigikoze nga njagala etambule kuba oli musiru ngigenda giweereza gweka Bobi Wine sagala abantu bagirabe kuba oli musiru. Eno video ngikoledde gweka Bobi Wine sagala nse girabe mbalaga obuferebu amadika abaana babona oli amadika gwe osobola okukwata gwe amadika gwe okimanyi ekitegeeza otusiriwalirako.